era nekidefininga enkola gye bweddayo ne mu America n'agamba manyi n'abaddugavu batuse tubakkiriza okulonda naye nga ebirowoozo ku baddugavu okubasaba abakkiriza okulonda Roosevelt ekijjano mu Buganda yatuuka mu lukiiko mbu n'atuuka nga Abaganda n'oluyimba lwa America nga baluyize Abaganda ne bamutera God of War n'alumwira agamba ng'abadde abimanyi eri Mbazungu. So n'olwekyo kye twatwogera ku federo nti arrangement gy'olaba wano eri wano bano nga batabangula eggwanga lyaffe kinnalabye abalimisa mu Uganda baabula baggwawo kati olaba Buganda ekutte ppikipiki kati teekawo tesi balimisa naye tubawe n'entambula esooso yasiimye tubawe n'entambula kanti kyova kinali nnyombera mu zibiri biliyoni 3 ze baawa omusajja atamanyi na kye bayita mmwanyi gwe bayita Lwaboogo nembuuza baba bali baagala emmwanyi eno gitufulamu ssente lwaki tebaziteeka wano e Buganda ne baziteeka e Bugisu ne Kasese byebitundu bisatu gye mmanyi emmwanyi naye baziwa omuntu ali mu bintu bye birala era oija ne baziteeka mu classified kivumbi gyatazisange kuzikeberako naye nga ziri biliyoni kibbiro. So njagala okwebaza Obuganda olw'ekikolwa ekyo ndowooza federal tujja kugyesetingira batuko okubanga efuusa unavoidable. So njagala kwebaza Katikkiro omulimu ogwo gwakoleddwa katusuubire nti abantu baffe ekyo omulimu gw'abatuuseemu nammwe mulage nti mukyagadde mujjumbire bwe tuteerwaneko ne tufuna ebyenfuna tugenda kufuuka nnyo emmomboze kubanga y'agenda esinga obukulu. Kyova olaba bakuweereza buno buddooti bupanado bwa PDM n'obulala bw'onoonyaanya azifunye owulira ba RDC owulira bakaawo bw'owulira bazibba. So n'olwekyo bagaliza okuliza okulu era njagala era n'okwongera okusabira amanyago asaboze nanyini eddoboozi KAIJA abataka babeerako abantu baffe ebintu bino babeera babigoberera ssebo ekyayomereko kyefudisi wavaamu Medi ekyefudisi ssebo ndi mukulembeze mwefudisi kyongereko naye ate oluusi bwe wompita wano oli mapenduzi asiri mapende Medi abaami abatali Ssaabasajja abatuuliriza Medi kansoke okuwabulamu bw'oba okyali ku CBS ne baga nti Medi nsereko oli bayongerako ekya CBS aba atakumanyi Medi nsereko bwe tukyeyongerako nti nze alekola ku CBS tweta signature tune Kiriza Obaganda nze nnyini omubwati kati sebo za identity bw'oboogera ku Medi kati oyogera ku KAIJA tomubuuza kyowe anti ntiddemu aliwo mapinduzi kati KAIJA oyagala omugeragera ne ku mapinduzi oba omuvumi KAIJA bweyagala kumuga nti olwokuba amapinduzi yakoze ebiri ne KAIJA omukyekingeko notagenda mukanywemu bw'oyogera Medi nsereko tosaako wa CBS tokyakiteekako za identity era bamedi nsereko abalamu bagamba Abaganda bo abalina ebya Medi sinzo wa CBS bebegaana bebega kati nganza buli abasinga kati mu Uganda batame boogera ku Butambala bamuga ewa muwanga Kivumbi yes owamuwanga Kivumbi bweyogera ku Butambala ekiddako kyokubuuza gyogera wa muwanga Kivumbi ate bweyogera muwanga Kivumbi aho baga nti omubaka ow'eggwanga ebyanjawulo nsereko wa CBS musajja wa Kabaka so kifugana nnyo mu duniya muno bw'owangalanga nga bakya kuwaako olukalala ebikwatako omanya olwo byutanatuukiza kayinza ogaa nti ow'ekitiibwa kya Peter Mayiga n'ogataka manyiyo ne Katikkiro wa Buganda Ssaabasajja amulonda siyongerako bw'ogamba nti olwo Charles Peter Mayiga oyinza n'okutongako nti ow'ekitiibwa ebintu tebikyakola ebyo byonna tebikyakola n'amawulire bwe gabeera gawandiika kati nze no kankubuulire komanyira nti okoze erinnya bwe baba bakuwandiikako nze ndi wa mawulire bw'ogamba Charles Peter Mayiga
tozzaako nti ate Katikkiro. Nedda. Kiba kiwedde. Ezo details. Kati amawulire komatira nti onawo kyekoledde. Bwe bakugamba nti Muwanga Kivumbi yagambye. Nega Muwanga Kivumbi omubaka w'Ebutambala. Omubaka w'Ebutambala Muwanga Kivumbi. Janjawulo. Wano baba boga omubaka we kamuze sengoba sengoba monita Muli Muwanga Kivumbi tata mwerekerezaako tashoka nti Butambala MP Muwanga that means Butambala emanyibo neba boboshusha kakati bwengamba Butambala MP kati utogera kusola kugera kukyagula siza konti Muwanga Kivumbi tuchoza kugera kukyagula kati bwengamba kyagulani tuteka konti ate president wa NUP chitagise yuditero obubi inki wati bogamba nti kati Dr. KIZZA besi bwengamba nti Robert Mao siza konti kana cheta ko yali wa NRM wabula sema malo olaba ekigambo kyebakiri nadejabuza kubatuuliza naye ako nako abantu abaana abato bakola aspiration katugambe ti wava muno Waspia Motors. Nedda ye bwe bagamba wava muno oba omukoze eki omutegeke n'olwekyo njagala nange mejo okutwala omukisa guno okubuuza ku bantu naddala abeesiimi ab'Ebutambala n'ey'abaami n'abazaana ba Ssaabasajja Kabaka Chikulukuni musanze aho mnyani wange nanga nti nali bende nanga kama Muwanga ya birimu era njabbi kuwulira Chikulukuni yakutumidde nnyo ensonga zazimanyi naye nzomanyi nze ekyenjawulo benavuganya nabo bonna mbula obufuzi mikwano gyange kati era otusanga bwe tutudde kamere wali ate olw'ensonga nsikola nnyo bya bufuzi bya fitina ate ne bemba nkompitinga naawe sikukola hivyo utalinnerabirako bantu wali abantu kijje zerinda bulwange abo baba ngabe tugambye biri zerinda bulwange mendi buli lwogenanga mu bintu nga toweka kasabo tufubo owayiriza okumpanya osiigenziro naye bwe bigenda mu ng'obyesiga oteeka okumanya tiwabigendamu ng'obimanyi bulungi era nga obyesiga bulungi ng'obyesiga n'emmedi omukulu ono yagedde nkulisaayo ekitiibwa kya Peter Mayiga ku mulimu ogwo gwe yakoze tusaba Mukama Katonda amwongere amaanyi naye nange ninayo ak'enjawulo olwaleero lunaku lwaleero mu palamenti baleese manyi tugenda ne tubeerako netwogera ku bazira leero baleese omuzira for the first time mbadde mu parliament nga njagala njogere ku muzira wabaleese omulamuzi Stella Arachi Amoko ne bamuleeta tumwogereko ebigambo medi seno bigambo ab'Ebutambala yali ani omuwandiisi nnyo ebitabo no by'omuzungu yagaa nti betwogera ku kyobuzira medi tekitegeeza
Era bo abagenzeeyo abona president nalali bagamba kiyise self-styled peace self-styled okulaba nti bawonya obutalumu Putin bano bagendedde masuuti Putin kiwona namulenga ali mu t-shirt ya kiragala nayemba abantu Zelensky nabalimu naye amasuuti sijja kugerako kirala kiwona ndoza bamulabye naawe namulabye era ne kumikuta ebifaananyi nebibadde bitambula nti amasuuti ekizibu kyabakozeeko ti yabatambuliza n'olugendo nga luwanvu yabasose nnyo n'abalaga embeera oluvannyuma alaga nti embeera eyo gyolaba gye tuyiseemu kyonna sinze nsonyi okuyingira mu katono sisi tusanze emirembe gyaffe kyonna sinze mwewuunyako sebamala nti pulezidenti omukungu wa Ukraine yaggyeyo map wavudde Uganda wano waliwo olutalo wavudde gye wano waliwo olutalo wavudde gye wano waliwo olutalo koze ana sisali musecurity yanabitubuulira oba baatuwayiriza asonga bwati
You see here. Nasonge kasese. Ebera ni kigambo namudenga kasese. So kasese yajigirawa. Kakati bino biri ku mikutu nze nina byo mu mikutu. Some regional visit Kiev push for peace between Ukraine and Russia. Ogado mutunkulu na wezijero byonna. Muze tutabaganya. Niwe n'olutalo. Biyose. Kwa government eri muyinzi. Ya kakati mbadde nkugamba medi nga ntandika nti ekibuuzo si bunanfuusi obwo. Yes, mbadde nkugamba nga ntandika nagamba nti bapresident ba Africa ne president wa Ukraine wa America, they are all presidents. Yes, they are. They are all presidents. Tulinga bwe tubeera mu parliament wala abaka parliament awo abolaba nga yajja n'obulula emitwalo ena. They all remain members of parliament. Wa iki. Aha. Ndio dainanga 1500. Iki. Oh. Iki. Kasoro wawa. Kasoro iki. Kasoro wane budaka. Ya uzo enditwa. Iki yeri semba ikaramuja. Tugene masala kwa Ramaphosa yogedde binyisala bikubuli. Yes, kakati mbadde nkugamba. I just wanted to justify one, they are all presidents of nations. Era tubateka mu twa amateeka agafuga international protocols. Presidents are presidents. Abo bango chaza ba president. Wanaku olumu twachaza ba president nga dekifo kyokka kibasobola okusula mu wali munyonyo kuba gye twalina suits ezifaanagana nga kizibu nnyo okugamba nti ojja kusuza mu presidential suit ziri for example zizo kwa Sheraton ziriko nga 3 osuze bano mu presidential suit ate gwolowooza gwe ggwanga lyoyisaamu amaziga nti oyo ni bwana asula mu single room. All of them same standard. So ekyo kyendawulo okusooka qualifying presidents are presidents of nations. Kakati ekyokubiri okuba nti tulina wano ebizibu biyinza okubanga ebizibu byaffe ebimu ku bibireeta biva wammwe tuzze okwogera nammwe tikubizibu byetulina nga Africa ate bwe tugattamu ebiva wano ate bigenda tufootola bufootozi mukimanyi tulina obuzibu tetulina makolero gamala ebintu byetukozesebwa biva wammwe kati bwe mubeera nga muli mu lutalo mulina okukimanya nti terukosa mmwe mwekka Russia ne Ukraine niye lutukosanga Africa tuzze okwogera nammwe nga baganda baffe so that bagenza kwa amagezi bagenza okwogera nabo nze kwogera naawe nyiza okuba medicine nnyo kyengenda kukyusaako sinze nkuliisa sinze nkola kino ga kiwanda ogamba kinti nawulidde waliwo ekiri bwetyo naye mbadde nkusabanga musajja mukulu kino kikolebwe ekyo kyegeza nti tulina okubanga twenkanankana mu ssente oba mu bugagga nedda enjogera ya kisajja kikulu wonna tugincouraginga kakati ya tujiwe ekitiibwa kati economy yaffe medije nasokere onanga nti economy yaffe eunaku zino kigambo economy kigenze economy naye ng'olaba nti ekimu ku kitukosezza ennyo ng'oggyeko covid naye olutalo lwa Russia ne Ukraine lukosezza nnyo ebyenfuna bya Africa. Kakati nze nga Kiwanda sijja kugamba nti ffe ebizibu byaffe byaweddewo sijja kugamba nti ebizibu byaffe byaweddewo naye kyengamba nti ebizibu byaffe okusigala nga bigenda mu maaso biyinza okuba tulina already naye ate bwe weeyongera ne musigala nga mukubagana nga muli ku level eno byongeramu ku kajiiko natabula ate ku bizibu ebiri ewaffe mu Africa tulina bino ebyaffe butu of course mutaizo gamba mwina ebyekasese mulina wano mwina DRC mwina Mugono naye ate n'ekyala nabino nabyo tetubitunuulidde butunuulizi kubanga singa bagamba nti byo tuzinze buzinji mikono ekyo nakyo kiri kirala medi naye olwo yogera nti n'ekyo bw'omugere kya DRC amawanga ga East Africa kiki gakoze mu DRC nti omukago gaffe amajja ag'omukago gali mu DRC okuba ntitulongoosa bwe tugamba nti ekiri zile Somalia kyati amajja ag'omukago gali Somalia okulabika ntitulongoosa ekiri South Sudan so nabino si kituufu nti ebizibu ebiri wano nabyo tuzinze buzinzi mikono mawade president wa Senegal bwayita Macky Sall yes yasibye opposition leader weri Osman Sonko namutekako gwomusabwa kulisa maanyi niye aliwa Zelensky amugamba I do believe that Ukrainians feel that they must fight and not give up. The road to peace is very hard, he said.
there's a need to bring this conflict to an end. Bwati ayogera nenge wuwe ayala kukyusa bisanja era muvuganya oweri ali mukomera okusa wa Philippe bo otegera kusema bulungi yes kyobuuza kituufu era nagambe owe Senegal yes akulembe namulenga linda mafosa ngabali bati bombi nakanti omanyi kozo no yasibye muntu we yalesa musibi ewe waikarakasa beikarakasa Senegal gati ya gasa nyoka agenze kuterekeza Bulaya obosi simukuso sijja kwogera nnyo kya Senegal takimanyi sijja kigenda munyo nenzi njagala kucheka sese nti kubanga tomanya Senegal nti kiki ekyasibisizza ono anti nkikula onakyusa semateeka edda walina programu wano gwajukulanga wekiwa Peter Mayiga nati nti tunuulire ekiri emabega w'amawulire kati ekyo kyoyogedde kyekiri mu maaso g'amawulire naye amabega waakyo wayinza okuba nga aliyo underlying factors nyingi kakati nze of course I admit nti nga Africa tulina ebizibu byaffe naye at the same time tetuli mu island nga tulowooza nti ebizibu by'amawanga amalala tebitukwatako era kyobola nti ogumu ku mulama gwa national resistance omukulu ennyo ogwokubiri ogayita pan-africanism enkolagana yaffe n'amawanga gatwetoolodde bino bw'olaba ekiri e Congo bulina kutuga nti bannaayi buli lwabeera nga muliraanwa awo tateeredde tosobola kuteerera wano mu nyumba bw'olaba ne bitutuukako omunagaanaga kati yakubye yamaze okukuba n'addayo Congo kitegeeza nti singa emitawaana gye gimu tetwafuba kyonna ekisoboka ekubanga egya South Sudan giggwa singa kyekizibu kyetulina eggulu era singa ekintu kyekimu kyetulina mu disitulikiti ezeetodde ku mawanga agatwetodde so ekigambo kyenkolagana n'okuba nti waliwo emirembe ku mawanga agatwetolodde even beyond ngolobotga nti tubuuse ku bigere paka Bulaaya kyankizo nnyo kubanga ensi yafuuka ekyalo kimu bano batuyambye ddiwa balabaddi bano ababadde bashe tubalabaddi bebazeeko ddi wano tuyamba wano ebintu ebisinga tubikozeeko wano tusobola okubikolako yes nolwekubadde temubulamu kakiro tabulamu naye ebizibu byaffe kati bya Uganda we tutuuse tusobola okubikolako omulungi bwegutyo tulabeko n'eri kuba obuuza ekibuuzo nti obusibukuusa kyogamba onasanka omukyala yali asekula binyeebwa bw'aba abisekula ekinoono ekiteekuko ne kiyiika ne mulanga amagezi gamwesibye ne mubuuza singa abadde mwana n'agamba gye mbadde ngenda omukuba mizibu ne mugamba okirabye mbu kisoboka naawe okikoze abakulembeze ba Africa baalaze obukuusa obuli ku levo eya waggulu era ne bongera tulaga nti bakimanyi mbu entalo mbi olw'ekibuuzo kinene kya nti then lwaki bazireka zibeerewo kirabika entalo mu Africa nayo industry namba nti waliwo abantu abazifunamu mu bigambo nga mu by'essente mu bigambo n'okulowooza mbu ye weapon emu eyinza okukuyamba okusootinga abo abakuvuganya nti twekuba ebikonde tumalirize kubanga abantu ennyonyi ze baalinnye okutuuka e Poland yonna gye bayise waggulu singa ennyonyi zabadde wansi baliise Somalia nga zivuga bayise e Khartoum kusaale nagenda okukyalira Honorable Kyanjo okumulabako obulwadde awaka bwe nvayo ne tukyalira maama wa mikwano gyange omu kuba abaali bagenda e KAIJA ne balaalira e Khartoum Hajjati nga bwakubulya nga lutabaalo muli wakati mu kibuga emmundu evuga eyo abakulembeze ba Africa bagiseeko waggulu Equatorial Guinea awo bayiseewo ekyadi bayisinga ennyonyi yabadde wansiko baalizirabye ng'emmundu zivuga
nawano walabye ekyabadde wano badde bali nga nawano tuli ekasese ng'abaana 40 plus batiddwa batugende abayekera b'EDF bebabase nawo n'owulira ebibuuzo mu mbere byadaabuuza ne bakutegeeza mita 8 waliwo poliisi kilomita 3 waliwo ditaachi mu bamaze ennaku 2 n'obuuza diso yabaddewa giso yabaddewa riso yabaddewa viso yabaddewa security Minister wa defense wa Uganda owa defense wecha oba ne covid yamukutte ngali mu self isolation tana sobola kwogera tetunawulya ekigambo eki ne twasindise delegation egende etawulule olutalo wakati wa Russia na Ukraine kirugamba otwaga ngabo otugende musike mulekera okulwana kubi mujja kweyuza mujja kuswala mu baana negwenge uwo kiwanda atugambye nti wayinza okuba nga mbotalo lwabwe luyina ebizo erutuleetera lwebatugambira mbwe ebbeeyi y'amafuta evudde ku lutalo lwa Ukraine ne Russia wano Uganda yali emaze okulumba Congo yanajja nembuuza lwo olutalo lwa Uganda lwegenze esa ne Congo tetulina kyerutukosa olwo nga teri addu kutugamba mbuna lwo sente zirugendamu zisobola okuleetera ebyenfuna ebibi bwe batuuse nga basaba gundi okuyita eŋŋano omusajja n'abagamba nga muyina ettaka ddungi Kenya media tusinga ebyobulimi n'ettaka eddungi eririmu Kenya liri ebitundu 10 ku buli 100 erya Uganda liri ebitundu 65 n'okusukkawo tegeeza kumpi wano buli Uganda ettaka letuyina osobola okulimawo kati ekintu ekiriwo nti abaddugavu entalo zitunyumira otalo lwayita mwami Museveni lwokka abantu erwero abantu 50,000 gafa bana abaana 40 kuyinza wakati kuliko mwana wa munene boyogera obwogezi 4 ezo ziba family 4 ezafiiriddwa omuntu ekikyamba 8 bafa emukura abantu abasibwa mu bigaali abateso bali bayitirivu abaana bazze bafiira mu miriro gino kitategereje buddo wa juzi wana abaana abamuzibe abafudde batayina report etuuka atiaka ojigale ko ni buyatwala abawala baboke 139 era mukazi mu Italy sina government ya Uganda yagana egairi anti abaana obampe yamwako 19 kati fe kanvembula otukomye
waliwo ensigo gy'omanyi kati okuggyako nga North Korea. North Korea nja kikuwuliriza oba ne China ne Cuba ennaku zino egenze ekyukamu bwe ebiri wano mpulirayo ensi endala kyabugezi oba kyabusiggwe n'ogera ku kyamateeka tekimenya amateeka kubanga ebibuuzo byombi tubibuuze ganti kino oke kansegekule kyabugundufu kambeere sifonyo kyabugundufu bwe n'obeera pulezidenti ledi ow'ekyalo LC1 chairman ekagekweresibwa mu chairman w'ekyalo ku chairman w'ekyalo ekiwamu kiwa eriri mu kyalo emasuulita wali kyamaani we wewamwe n'alonda mukyala we sekretary wa finance gyemuwanika n'agamba mutabani we ewa defense sekretary w'ekyalo n'agamba nti muganda yayita enkiiko ekyalo ekyo baga nti chairman we ategeera bugera obafiirwa ekyalo kiggalawo abakakiiko ebyo tewetaaga ganti biri mu mateeka n'otula waliwo nkatulewemune yoga nti bino byenkola kyebiri bino byenkola bitegereka kati bwogenda w'omusajja anti tegali nti basoma kafayiro President
bewala okuba ne site ne ate bw'obadde olaba wano genero omu abadde nga bw'aba awandiika yes no anti ampadde weapon kugikozesa so medi kyembadde gamba ensi zenkumenya enye zibadde ziyita ensonga zonna gye nkulaza wali conflict tulabyeyo delegation nga zijja awadde obutali butebenga mu Africa abafirika tubalabye nga bakkirira okunoonya kyembuuza nti obusibu kubusa bwe bukusa first level RCC batagala n'ekiwanda tuwogereko bwe bukusa n'ekyendabye nti abaddugavu twagala nnyo okulinnya ennyonyi ogenda mu Europe oba eriyo olutalo oba eriyo okukaaba oba eriyo byamasanyu tukirabanga ekyetutumu nga balirwana kubanga gyoyita omulano gwokya bbiri ensi z'omulirwano nga zina agenda nga naawe ovuga agenda ndala so n'olwekyo nti abafirika abaddugavu beetaaga okusitula level yaabwe ya conscience ey'okwetaba mu bintu bino kino ekintu kino kyolaba kye bagenzeemu abaddugavu mu nsi gye bava baali badde kati batadde pressure ku pulezidenti baabwe mutegedde olutalo kizibu entalo kizibu mwetaaga mujje mwenyigire mu kusalira amagezi mu bizibu ebiri mu Africa kubanga kati mubimanyi nti bizibu temukyebuzaabuza olaba mwanga kivumbu zina lukasekako maybe n'abatuliriza ensi eno mu nsonda ezo etulamaza kisa senga n'obadde wansonga kugalinga GDP turnover ya Coca-Cola company nasembera ku kyali yekanga ne Uganda beano yika sema ngana kana Uganda company emu fenkanya
This man on Saturday I got a Manchester family. They net $273 billion US dollars. Family. Kati bano ba president baffe aba Africa. Ono mukulu agambye ba president. Ne UN council. Ina wetukanega nti waliwo abayina veto power. Tiensonga zino bezibawo mu ddiiro. Tizisobola kugenda mu maaso kujjako nga medikiriza. Ngukiriza balugayo nti medi bwagaana bino tibigenda mu ki maaso. We baita kati tebali 5 permanent members of the UN Council. Abo mwe mwina lukiiko ba president baki bimusalawo ne mukuba obulumulizo ng'omu bwati. Kutoka meeting ya staff. Mwani kasozi zinsigadde ne capex. Twala ya medi. Twala ya capex. Ufuka majority. Ba capex nga 10. Ne bogera. Mwani kasozi agamba ndinse. Medi ba kucho kyagamba. Ati kinsi kyagamba bugambi. Olyasukana ku benyondo. Obadoka tukole tutya. Tukole tutya. Capex bagenda okujja. Nga chairman yasazedda. Kakati Russia Africa wakyalidde kubatembesa kati mu nsonga kubakakanya Zelensky asooka n'atula nti kakati gwaze President wa Comoros Sulaiman ekyokusooka ddala kiki wayogedde Azali Asman kwabo bonna baliwo bataakozeko background check ne umanyi bakugamba nti bosi kono abaddeko minisita yaga nti waliwo akulinda ng'obuuza abasekuritale bo musuke mumbulire bimukwatako nga bakuwandiikira media oyo akola ku CBS utayigako nti medise nga nsuka ombulire oyo ajja kundaba oyo nsonga kyemuleeta president sebo nga anasinkana n'ensi erirudda wakwaga tamayita esiga balima bikyabo kuwali market baina kwa kacha Asmani Azali wa Comoros kozi bagulengano yenkana cyo kuva Ukraine yenkana ki bagamba katale kabwe African Cup of Nations kakana ganchabo yeba kasako kalirudawa kati nga ogeno mwanga bamwadde ali kupabulaga yakoze media we eranga kafairo ke kali wano tunakwalaga yo mukulu je wale bamubiri mutya nenga watuna wano kubikwate ngalaba toyina waka Zelensky yali kafairo era ne mufairo baba no minister wa president kona yabade nabo yaga bako gagane bambikulira page kuna bakamugoba naganje Obuga ne badde wa Ramaphosa yo ayinza kuba mu manyi South Africa ayinza kuba mu manyi Raga nayo mulaga kozo yo bali page number mekulu secretary na agitereza wano ku meza naga kati mugamba kikubine ebyo temwetta ono erugunda yakamugoba kama wade yakamugoba anyway the bigger issue is yali kifananye kinene nti ensi twagenda mu kyebayita global village betuba tunasamba nga bakulembeze b'Afrika baagala okuyingira okubeera abasambi ku nsi balina okusooka okwetereeza media baddeko MC waliwo embaga gy'ogendako ne bakudictatingira ne kapafyumu nti gwe tumanyi bulungi nnyo bw'ovudde nabwo eyo nesooka ogendeko wali ku kasenge wekwe ku pafyumu eno bakubanenga tunetebanagijja nengaga nti medere omwesiga omugati ajja abeere MC ku mbaga yaffe anajja ne suuti ega nti bw'obakuona okufuula oyo omusajja mubuulire genda omugulire engatto ne suuti okakase ne taayi nene pafyumu gwaneekuba awonye bulungi atufaanane kati Abafrika baba baagala tugende ku level tulina okwetereeza kituufu ebizibu ebigwa ku nsi endala bitugwira ensi bwetambula kati tewali doubt nti Ukraine yatukosa sina byaŋŋano kubanga amafuta getukola n'abagayina
nga bagatunda ate bagajja bweru ge bakozesa otegera kinabalina amafuta nga bagabasimako ate batukosa bajja beru ebintu ebimu bye tugenda ne tugula ebweru ate biba bikolamu biba byavudde kuno sanga abakazi besibye zino necklace zino eziri gold coated teziriba na gold but gold coated nga bataddeko akantu akalinga ka gold ninga gold bamugye Congo ate gwe n'ogenda okisanga e Dubai abantu bagenda kutasa entalo ge baba bazireseeyo kakati abakulembeze ba Afrika okuwa amagezi nga tebanaba kuwa magezi bashukanika nti gwatali omanyifu atulina abalubaale kandi kati gwe w'omukisa ne gwe wali ogwewadde nosanga omusawo omuganda ga nti agaba obugagga emu ya kyenvu era omutulawodde ga nti gwe ogenda okumpa omukisa gwe ng'omuganga teyeganga kati bano bafuuse baganga tebeeganga kati otukawa omusawo omuvubuka eyakamiriza eddala mu lutalo nakanemu abaza okumbuulira mbawuliriza nimwe ng'ate wamwe mulina bubi okusinga nze lwaki emusooka namwe ne mukola ku bizibu byammwe nemusooka mujja mutugamba bino ebyewaffe kati n'olwekyo kyobulaba omuzungu agamba nti bw'oba onoonya equity genda with clean hands bw'oba abakulembeze ba Afrika banatuuka okwagala basooke badde ewaka bamalewo ebizibu nabyo bingi ababuuziza mujjidde mu nnyonyi ki ekibaleetedde mmwe abaavu okutuuka wano buli omu ajjidde mu nnyonyi yiye mmwe buli omu ajjidde mu nnyonyi ye ngayambadde t-shirt kati buli omu ayaze abalabye nga Amerika kubanga suuti z'Amerika buli omu ajjidde mu presidential jet mmwe abantu bammwe basitavinga bafa mulina amanyonyi ge mu owninga n'olwekyo bw'otuuka ku minzaani eri bakupima pena ne baga nti gwe tosaanidde bino kuzannya kati ewaffe bizibu ki bye tusaanidde okukolako tusooke tugende ku international scale si kya bugagga naye ekintu ekisinga okuweebula abakulembeze oli kwe kujjako likodi nti toli mwenkanye mejo osobola okugenda nga tusajja tulina kyolina n'ogenda mu lukiiko lw'abagagga kwagalana naye nga bamanyi nti mejo onaze bwatyo bwali naye ebintu byamazima kirumira n'akwanjula ambasada abagagga ne beetereza okuwuliriza kasooke tumuwulirize ki ekireeta abagagga okutuuka okuwuliriza nga gwe toli mugagga okutuuka okumanyako nti gwezze wano ng'ekooti yo njeru bulungi tekuli bbala ne kati abakulembeze bano abajjudde enkindo kati ng'oli gweyogeddeko omusajja watu natukawo ne baga nti ate wategeddewo opposition leader wamulese mu kaduukulu kati ono omwana Zelensky yali activist yali activist jjukira yalinga Bobi Wine Uganda bamubuuza nti ab'opposition nga tebakuba laale baga nti ewammwe yeno safe house simanya abantu batwala mu kooti marshal kati oli wano weyonaanise muki kati mu Luganda olugunju abakulembeze ba Afrika tebalina wuzu omanyi gwe wuzu eyaffe eyo gye tuyita wuzu gamba tebakoze tayamamu tebakoze eki tebageze nakadomola ajenna najja bwatyo n'omuntu alaga nti naye ono titugenda kusaala naye kati bw'oba tofunye wuzu n'okwazina tebakukkiriza noboba ofunira funfugu gwe bw'oba tolina wuzu n'okwazina tebakukkiriza wadde oli musiraamu kati bano abakulembeze ba Afrika abagenze bona kuliko alina wuzu bona bayitemu mu lisiti yaabwe labe da bona okalo ebigambo byesagala kosa byaffe bya kisiraamu bya kisiraamu gwemende wega ati naye talina janabo tubikozeyo mu lulimi bano bakiwanda tebabimanyi abasajja bajja
bwato baze Zelensky bago bachalide ne yali ebifuze byali bya street kati amanyi bulungi kitegeeza okusisinkana omusibira bwa kati ne Putin gwalwanyisa musibira mu bwa kati alaba mu abasibira mu bwa abala abatunulanga Putin mwe muzeewo yagenza okugulira ku wa Uganda agenda kweza myaka 4 agenda kulira wa Uganda ali mu myaka 4 ali mu bukulembeze agenda okutundira ku Chris Ramaphosa nti nategwe nakwezo wasomuko omusango agenda nga kubona tekubya yazina Prime Minister wa Uganda ajakwera enaku 4 tujja kutandika na z'omwezi 10, 11, 12, 13, 14 abantu mwenna abandetaaze ebintu bikozesebwa mu nnimiro endokwa ennungi endokwa ez'emmwanyi naye kuweebwa amagezi ku bisolo ne ku birala mwena tubaniriza ku mwezi gujja kuba gwa 8 lwaki tukyogera katubanga weetaaga okweteekateeka kubanga kabaka atwagala nga tuli bagagga ayagala nga tulina ensimbi nga tusobola okulabirira famire zaffe n'okusobola okwejjanjabisa ate n'okubeera mu bulamu obulungi so weteketeeke okuba nti nate osobola okuyiga amagezi ag'enjawulo n'ebikozesebwa ate ng'obifuna ku bbeeyi ya wansi ng'ate owonye n'ebicuku abakuliriza engeri ensansira abantu bafuna obuzo obw'endawulo ennaku zino ensansira n'eddala babafiiriddwa nate era mpiseewo ebintu bino bibiri ekisooka ku Lwokutaano mbadde nsaba ba head teacher bonna ab'amasomero aga secondary ne primary nkuŋŋaanira ekya Namukanka ku Ggombolola oba ewa Master Gordon ekyesiiga ku ssomero lye ofuna obutabo okuva ku P1 paka S2 ofuna obutabo bwa curriculum ekyo kimazi ekyokubiri oluguudo lwa okuva mu Ttaba okudda Malembo n'Eddimu lugenda kukolebwa basaba mwenna abalina abasobola oba abali ku luguudo olwo mwanguyize kampuni egenda okukola omulimu ogwo kubanga oluguudo tulwetaaga ate tulwetaaga mu bwangu nga ne district kweyongerezaako okukola okuva ewuunde okutuuka ebuyaga n'enguudo endala eziri mu kitundu tweyanzire abakulu abaliwo tunayina Sebamala Democratic Party tuna Harold KAIJA tuyina Honorable Mwanga Kivumbi ate n'ekisoboka Suubi Kiwanda tuyinza kubona Kiwanda WNRM kibo kimaze yakimala oyogera nti Kiwanda omanya eti biri nomala ebyenkoze bantu baganda ogamba Kiwanda kujjako ebiconfuse na bibantu ogamba Kiwanda wa Buganda Kiwanda wena because bimbaddemu chairman wa Uganda for a long time bulibembera bere chairman wa so it's about ogamba Kiwanda wa Buganda ebimu tuyanza ogamba Kiwanda WNRM Honorable Mwanga njaga ampliza on Mau WNRM kubabuuza WNRM babuuza Mau oyogera Mau babuuza bategeera ki ogamba ate Sebamala first DP ekyo kyo bakimanyi DP yakuba vice yero na boro ale rutegwa Guinness Book of Records Mwanga ochege nuli gwati omula besoboka kubwa ate ngiri mu byafaayo ebyo byafaayo wangula president babayita bambogo balutambula omutima utakome kye twogedde ekyokuga nti made in Sereko toza ko twa CBS naye tufuba nnyo kikuuma baba ngagega made in Sereko omusajja oyo ongera kebyo wewala nnyo kwongera kebyo ebirala basobola okwongerezaako ebirala ne bongerezaako ebirala n'olwekyo kati gwe awayitawo oyise engalo muki mu maaso n'ogamba edduniya tugiyiseemu lukwakwayo naye kubana gambanga bano abika kati olwaki butaka nti yali wa CBS
katibatikako kato yabuse yafudde koni katibatikako wasibye banamala wano ku CBS emyaka esatu yali ebya vice president bakyabimugamba bagamba sibamala obwegundi katuli nga bamwerabira nga musanguddewo ekiri njagala mukize yakulu onabo Kiwanda onabo Muwanga onabo KAIJA onabo Samala tugendeko ebweru wa Uganda tugaziweko nti bali kulowooza nti bamwe birirako byokka tujja kudda oluvannyuma naye yatugaziweko tugendeko ebweru baita international relation okugendako ebweru international relations tugendeko ebweru nalabye Uganda yasindise Ndugu Rugunda nalabye nga ndaba bamukwata mu ngalo konzi wano Zelensky naniyo kone netegereza niragalo bindi zange konzi ono baga TV omanyi ddene babadde ku simu nane ku TV ddene namaze ku TV yayo omanyi ddene ngenda okulaba konzi ndaba nga Rugunda konzi Rugunda mumanyi tuwadde naye mugadde mulabanyi Rugunda mawulire ebbanga limaze mawulire Rugunda nga mulaba mumanyi bandi awo ngenda okulaba nga ate ndaba konzi bano baawo ndaba omukono omumanyi Senegal and president of Senegal kono musisala makisala si wa Senegal anayi mulaba ndabona ndaba bambadde ebikoofiira konzi bano be Sudan bano be Sudan nokulaba nomumanyi president wa South Africa mukodemof ngenda okulaba emikono yawandi kino kiki kyebabaddeko ngenda okulaba kusoma details okulaba ku Al Jazeera yegamba nti akulembeze ba Africa bagenze samulava kusimu akulembeze ba Africa bagenze okutabaganya Russia na Ukraine konze ensonyi obulema naye nkadiye kyonzikiriza sicha abakulembeze ba Africa bagenze okukola ki okutabaganya ki Ukraine ne Russia koze njukira olutobo lwatandika Ukraine lwana banonya dobasi natwa ne Crimea lwatandika 2018 olwola lwatandika February nga 2 maze emyaka 9 emyezi 4 n'ennaku 2 olwaleero koze njakuuza Kiwanda buno bukuusa wakulembeze ba Africa fe tulina entalo tulina kati kasese tulina olwa Congo suji tulina Southern Sudan Rwanda na Somalia sirabanga bakulembeze bajja tutabaganya ba Africa nyaba Africa nasagala KAIJA kajanja ndi ku radio ya bene kozi Kiwanda yali mu government yali nanyewo sebo namba nnyo bono sibukuusa Africa genze tabaganye Bulaya Russia yagala mirembe mu Bulaya nga fe kiri wano suji tuli mu ntalo South Sudan abatulina bali mu ntalo sijja ziminyisi nyingi kino kitegeeza kigo mu ndawe y'ebintu Africa kulembeze bagenze delegation ya Uganda na fitwa abaddeyo n'endaba ya Congo byasise nnyo mutima ko temulwana kolona si kulungi koza kola si kulungi koza ni yatumye Uganda kola si kulungi ono yatumye ono mwono n'ebintu obutonde bw'ensi temutabantu koza ni yayogera yatumye ono abantu bafa koza Rugunda ni yamutumye koza kambuzi ono kitandika bitubulira kamusindi kati chechi kusisa muwanga atunya musajja akabaka namba 4 chairman temutabantu musukula walusimbi yafete biliyo musukula walusimbi yakuli kakati so kamedi abakulembeze ba Africa of course bakola mu mulimu nebateesa ogenda Russia ne Ukraine okusinkana bakulembeze bannaabwe umanyi mu protocol ya president ne bwabeera akulembera eggwanga nga linkananga eggombolemu he still remains the head of state so olukungaana luno president Museveni yali alina okulubeeramu naye ekyomukisa omubi president wange nafuna bwe bamukebera nga ali covid positive kati nga tekimusobozesa agenda mu lukungaana luno
era oluvannyuma ne balyoka basindika Ndugulugunda nga special envoy ku international relations okugenda okukiikirira president. Of course yabadde delegation endala y'abantu naye Ndugulugunda yakulembedde delegation ya Uganda. Ni of course mu delegation ate bwatuuka ero olwokuba yagenzedde mu capacity ya president, however waddeyo ate ba president abalala wa South Africa abaddeyo n'aba president abalala b'amawanga amalala mangi ababaddeyo. Omuntu yenna ayinza okulowooza nti ku bizibu bye tulina mu Africa, ndowooza abakulembeze ba Africa bandibadde bateeka nnyo essira ku bizibu byaffe wano okusinga oboolyawo ku bizibu ebiri Ukraine oba ebiri Russia. Naye nga bumanyi media ensi yafuuka kyalo kimu nti ebiseera ebisinga ekintu ekikosa nga bwolaba omubiri nti kikoseza akagalo kikagalo kakuluma yenda ku nti omubiri gwonna gukosebwa. Ate mubadde mulaba okuva emabega nti ennaku zino abantu mudde ekigambo kya economy badde okiwenya economy. Ekimu ku kisingiri ddala okutukosa mu byenfuna yaffe otalwa Russia ne Ukraine. So bwabaawo engeri yonna esobola okukolebwa ng'abakulembeze ba Africa oba ba president ng'ogyeko boogedde ne bannaabwe ba counterpart ba president bannaabwe nga nti bannaaye ekintu kye mukola eno kitukosa eri ewaffe, mumanyi tuli bubi naye ate okubeerawo kaffe obubi.